Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. IBRAH Mukasa ge mannya gange. Tukyaziza omukyala FARIDAH NAKAZIBWE, celebrated TV personality of all generations and years to come. Gwe tuli naye olunaku lwaleero akola ku NTV /Spark TV. That is mwasize mtya atenga kwotadde n'okusoma amawulire aga NTV akawungezi. Actually it is the biggest bulletin wansi w'enjuba so far. Oyo research waliwo abaamukola ba Filipino. So nkolagana nabo ne mbakolera interpretation tebamanyi Luganda. So bulletin yeddaka. Bulletin no babuulira kiro bali bagamba we. Of course ne bangamba it is the biggest. Nkwanirizaako ku show FARIDAH. Kale IBRAH. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu twebaza Mukama. Abadde mulungi gye tuli. Yeah. Ka weather akazanyisaamu n'atuwaamu akanyogoga n'atuwa ku kasana naye tumusaba ku nnaku ziri we tusinga okwetaaga akasana akasaamusaamu akatuwe inshallah. Nkwanirizaako ku show of course kyattendo nnyo era nkyebaliza Allah okubanga ndi naawe ku show olunaku olwaleero. Si kintu kya bulijjo era nga si kitakinga for granted. Amen. Njagala kwebaza njagala kusooka kwebaza nti wampa opportunity n'onkyaza ku mwasuze mtya nange njagala kwebaza wano nti era ompadde omukisa okunyumyamuko naawe on camera to share something with your fans out there abali mu kutulaba across the whole world. Njagala kusooka kwebaza kubeera smart nnyo. Mashallah. Oli smart nnyo, obeera smart nnyo. Ne bwebeera mu gym obeera smart. Diri otaba smart. Ate nga sibiteekako mulaka. I know. Kyamanyi nti ne mu biseera biri mu biseera omanyi kati ngeze mu nnimiro. I know obeera smart. I even suspect nti ne mu night obeera smart. Nga ogenda kwebaka. Obubonero bundaga. Abaana bange bayinza otubuulira amanyize seera ababulungi kati abambeera okubi bayinza otulaba. Bayinza otuwa better judgment. Abaana n'omwami bayinza okugaa nti obeera smart. Bonna ababaawo. But thank you so much one okurepresenting obusiraamu to the fullest. Abakyala bangi abasiraamu out there bambi bo inspiring nze abakutunuulira n'abaana abato obubuwala abasiraamu bangi nnyo. My daughter Mariam akulaba n'agamba nti daddy FARIDAH yambala bulungi nnyo nange njala kwambala bwentyo. Namugulirako ko engoye skirt ne blouse n'angamba sikyayagala kibulamu. Ne mugulirako ne blouse yali ekoma muno zo ne zifa nazigaana. Omanyi kubimu kubwe abamu bambuuzanga lwaki nakyusa ennyambala. Mukama abadde mulungi gyendi. Amina. Anjagadde bye sitegeera. So lumu neebuuza naye kikinze kyemba mumukolera. Nga sikiraba nina ekintu kye yali annyambyemu at a particular point in life. Engamba oba bwe naayambala nga bannaddiini bwe batugamba omukyalo omusiraamu ayinza okwambala kiyinza okumusanyusa n'agamba FARIDAH has done this for herself and for her. I mean and for me. Yeah. N'okuyamba ku inspiring omwana omuwala abadde nga atya okwambala hijab agamba hijab zirina bannyinizo nze nabeera smart na hijab negamba kankikole ndabe naye nga nakikola okwebaza lillah olw'obulungi bwabadde erigend. Well, that's very good. Of course buli lunaku lwojja ku mpewo gw'ojjanga omuntu gw'omu naye ennyambala buli lunaku buli lugoye lw'oyambala omuntu alaba nga ate olwaleero lusinze ku lwajjo. Where is the magic? Science aliwa. Ndiwa mukisa. First of all, IBRAH nkwebaza nawe okumpa omukisa nzije njogereko naawe. Thank you so much. Nze tebagala kunkyaza abaana baano bana bakola ki? Oli busy. Maybe. Olayiko oli busy. Yeah. Webale okukkiriza. N'oneetako nange njogereko eri abantu. Wow. Yes. Era mbalamusiza nnyo mwebale kwagala IBRAH. Nange mwebale kunjagala n'okwagala oba okugoberera ebyo bye tukola. Ndi mwamukisa era nti kampani gye nkolera efaayo nnyo ku ndabika y'abantu beeteeka ku mpewo naddala abakozi baayo nti eteekawo budget ekole ku ekyo okuviira ddala ku ndabika
makeup, hair, n'engoye zennyini. So ekyo nkyebaliza bakama baffe. Then n'ekyokuba nti otuuka ekiseera abantu ne batandika okwenyumirizaamu nti bakwesooka bwesoso okukwambaza kubanga amanyi alina kyajja okuganyulwamu mu ekyo. So kati ne budget ya bakama bange oluusi ngyerabira. Nga waliwo abakukubidde nti jangu tukwambaze. Waliwo eyavaayo n'agamba nze Farida engoye zo ampaza buli week mba ndi awo ng'akabeera katuuse. Buli week. Okay. Currently, of course, Tachina Mtawana, I know you would love to share it with the public. Currently, you're brand ambassador of fashion house chi. Sumaya hijabs. I'm not a brand ambassador as such, but I wear her. She's called Sumaya. Ngoize bazita Sumaya hijabs. Then I'm a brand ambassador for Maria's Bridal. Lwemba ngenda ku mukolo nga netaga gomas oba a gown nyambala Maria's Bridal. Yes. Nebirala. Okay. Aba fans out there kibasumbuwa nnyo obwongo balina ebibuuzo bye beebuuza ku ngoye zino bazibawa muzizaayo mubamu kikole. How does it work? Tuzizaayo because kati imagine singa buli lugoye lwenyambala ndusigaza singa wardrobe yange yenkanawa otuuka nga n'ezimu oziteeka mu ddiiro ate nga n'ezimu olaba togenda kuluddamu nnyo so nyambala ne luddayo ne baleeta endala ne luddayo bwelutyo kati lwensiimye nga nze nyinza oddwambala after this lwensasula. Wow. N'olusigaza. Yes. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Farida Nakazibwe. She's a mother, she's a TV personality, she's a businesswoman. N'ebirala bingi nnyo betugenda okubanga tumanya insha Allah. She's also a human being. Yeah. Bayinza okerabirako. So tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Molau Airport Road UAE Abu Dhabi nga bano batendeka ba baristas ate nga ne Kampala wano baguddewo etabi that is Najana Nkumbi ku Ntebe Road awujjo kubanga obasanga omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi asumbuyibwa omulimu jangu bakutendeke otandikirewo okukola awatali atenti otambuza mpapula nti onoonya mulimu ate nga bo banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store entindaawo ku Reed Complex shop number A19 okulira na Kampala Independent Hospital ojjo kubanga basanga azimba gwe bazimbira omuzimbi engineer foreman ba mistiri kubira omulanga nti wekwate aba Gandhi Hardware Store. Of course nekana era akalankanka isizeewo ddala aka Masaka Fete. Masaka Greater Masaka Fete. Yeah. Twasalawo tukiganda wazentu kita fete. Kyangu ira abantu baffe. Of course. Lwaki tuwekoya ne fete. Feet byonna. Ira tujite fete after all we are from Masaka. I know. Yes, Greater Masaka Fete egenda kubaawo tubuzayo kati ebbanga tono 17 September. Tugenda kuba Lugogo Cricket Oval. Twalonda ekifo ekinene because banna Masaka bangi. Community nene nnyo eyesudde wano mu Kampala ebitundu ebigirinaanye n'ebweru wa Kampala. Then of course eri ewaffe. Twagiyita Greater Masaka Fete because twagatta amadistrict gonna agakola Masaka or Greater Masaka as a sub-region. Yeah. Nti mulimu amadistrict 9. Okuli Bukoma, Nsimbi, Sembabule, Lwengo, Jantonde, Rakai, Kalungu, Kalangala, the island, Masaka, Neriwa Genera Vidyantonde, Madenjogede. Yeah. Yes. So tuli bantu bangi nnyo, we are a community of big people, very busy people, very hardworking people, abantu ab'omugaso eri eggwanga. Naye nga ate tulina ne gye tuveeyo, waliyo abantu ate bambi abatanakufuna mukisa kuvaayo. Yeah. So ne tugamba community ene nnene ey'omugaso bwete ze negassa Kampala ekibuga ekikulu n'ebitundu ebirala gye bawangalira kubanga tumala ne tuta gye tukulira ne tugenda okuyiiya ensi gyo tugikumeekume tutya. So neneewo obuvunaanyizibwa ng'omwana akuze anoonya nkwate wanange mba ow'omugaso neneewo obuvunaanyizibwa obwo ne nga kambuuze ku bantu kino kinaakola kikola sense abagamba kikola sense a lot of it nti tetugenda kusisinkana kujaguza ffe nga ffe abantu kyokka tetugenda kusisinkana kumanyagana kyokka tugenda okusisinkana tumanyagane tunetworking twemanye nti nze IBRAH nkolera wano munanga akolera waliwo abaadiringa mu kino nga nkinoonya ngenda muwa first priority kubanga mwana we waffe Masaka ate bwe muwa oba bwe muwagira ajja kujja naye ku fete at some other year oba this year ajja akole ki
konna kamataddeyo atekaddeyo keeka so ne tusalawo tukikole bannamasaka basisinkane gundi entujja eyo of course njala tugyogerereko ddala naye nga dates zo tusooka Kampala cricket over then tugende Masaka muliiku yes nga 24 olwokuba tuli bangi twagamba ab'e Kampala tuleme ate bazzaayo bayinza okukeerako ne bakolako kitundu ne bajja ne batwegattako oba baagala ab'e Masaka nabo bayinza okujja ne bagamba katubenikulire Masaka ate tudamine Kampala ate tumanyi tuddeyo ne Masaka oba ne Masaka bennyini ne bagamba nze kwolooka nkole oba kangende embeereyo ate ne Masaka nziruke ngendeyo. So we are targeting people from Masaka, Kampala Metropolitan, to gather in Lugogo, Cricket Oval. Butumana tugenda tusange bannaffe bali abalala the following weekend in Abirimunya. Okay, eno, is it a personal initiative? Is it a government initiative? Is it local government initiative? Or Masaka eri ku city status kati? Yes. Is it about Masaka City initiative? Whose initiative is this? It is a personal initiative under my foundation, the Smile NAKAZIBWE Foundation. Nti nalinda ani ayinza okitandika ne mbagamba simulaba ne ngamba nze kankitandike. After all, I have a platform nsobola okunga abantu ndowooza nti nina abayinza okumpuliramu ne bategeezaako ne kubaala ekino ekikwata ese bwe nkifuna nenga ne neebuuzaako ne ku bantu because it involves a whole city and then other districts. Nagenda ne neebuuzaako ku bantu nga abatwalaganya city for example ne mbagamba ekirowoozo kyange kyakuleeta bannamasaka wamu naye ate tetukoma okwo twagala naffe tujje tubakwatizeeko nti wa bwe tuyinza okukwasa era abadde njogerako ne meya tutwala kati mukyala Florence Namayanja nagamba yes twetaaga a lot of help but abantu abasinga tebamanyi nti basobola okujja ku kyali bakwatizaako ebitundu byabwe tulina ebintu nga ha target bwe yali ajja yayagala nnyo to beautify the city era bw'ogendayo kati streets zaffe ezaaka balina ekizibu kya kasasiro yes balina ekizibu kya green parks abaana for example bayinza okuŋŋaanira abantu bayinza okugenda ne bafuna mu ggandalo lyabwe akawewo ne kamufuuwako bwe bayinza okukolera emikolo egy'embaga so twali twogera nempickinga nnyo interest actually mu ekyo kya creating a green park where we can put trees and flowers and keep the area very green muyinza noteekamu ebyokuzanyisa by'abaana so when everything is done now we shall decide on which one tujja kukwatagana nabo but where they have different areas then tusalewo depending on what we can do with the funds or the capacity that jetna tusobodde okuŋŋaanya tusalewo now this is the place that can better fit into what the resources you have. Okay, kino ekintu okikola one off oba kigenda kubeera annual? Twagala kibeere annual nti bwe tumala Masaka nga tulina gwe tukwatizaako tugenda okukwata ate ku muntu omulala district endala for example nabo tubabuuze where can we fit in kiyinza okuba kitono but ekitono tekisigaza kintu kyekimu. There is a difference. Tulina communities ezerabiddwa nga the people living with disabilities abantu abo bambi ne bwebatuukako bwoti balaba nga bali neglected nnyo ate nga tukimanyi nti our governments, local or the central government, nabo balina ebintu ebyokwatizaako bingi so newesanga ng'oluusi tebabajjukira nga bayimiriddewo nnyo ku buyambi ate nga ekintu kyebeetaaga ebisebisinga tekiri huge. It's not a huge budget nga bw'onalaba ya Masaka City handling garbage may take a huge budget. Bayinza kuba beetaaga byuma ebyokusomerako abatalaba maaso bayinza kuba beetaaga butabo bayinza kuba beetaaga wheelchairs bo bennyini bamanyi bye beetaaga so when you get to them try to understand them n'omanya n'obwetaavu bwabwe buliwa n'okwatizaako. Tubalina bangi nnyo so many homes as are people living with disabilities. Okay, tujja okuba nga tutunuulira buli mwaka mu such festivals mubaamu kye bayita okwolesa oba exhibition enteekateeka y'abantu okwolesa eri etya biki ebyokwolesebwa emidaala abantu bagifuna batya enteekateeka ziri zitya? Okwolesa yali planning nga bw'owulira faith ebeeramu enteekateeka za njawulo mubaamu okwolesa mubaamu okuzigida mubaamu okulya feasting mubaamu entertainment ebyokudigida then exhibition nkulu twakirowoozaako nnyo naye ate bw'otunuulira omuntu bw'ajja nga ayagala kubinuka ate kizibu nnyo okutunuulira naddala bw'aba agenda kugula agamba essaawa y'okubinuka bw'enaatuuka kyenguze nkiteekawa so ntulaba nga bwe baba bazze well and good naye bwe banaaba tebasobodde tuyinza okukiplaninga even better
next time. But for now, we are looking at vendors. So we're looking at it as a family day. Nakula families kuja to relax, to party generally, and also network. So ba vendors abagenda tunda ebintu kwolo tubetagira ddala. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli ne Farida Nakazibwe. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Omusuubuzi awangalira e Uganda nawe awangalira e China kugamba wekwate aba Sun Cargo ojja basanga ku Arua Park au ku 14 Plaza omwaliro ogwokubiri oba bakubire ku namba z'essimu buli kimu kitambule bulungi nnyo. Business bagibanzeemu emyaka egisoba mu 10 kitegeeza ekintu kiri kimu nti be bantu abatuufu boyina okukolagana nabo mutambuze ekintu kino kitambule bulungi. Then abo abeesobola abasunnuse ku bannaabwe musobola okwagala okuyisa emaali yammwe mu nnyonyi nammwe eyo service weri aba Sun Cargo bagikuwa butereevu nnyo. Tutunuulira of course entujjo y'abanna Masaka Greater Masaka bw'otunuulira fields ez'enjawulo mu ggwanga Uganda kizibu obutasangamu muntu asomoserwera like it or not. No. Bangi abawasizaayo, bangi abazaddeyo, bangi abasomeddeyo, bangi abakolerayo, bangi mikwano gyabwe nga Masaka nga gye giyimirizaawo businesses zaabwe abaana basomeddeyo ne bafuuka ab'omugaso. Tulina akutwalira ekibuga kyennyini Kampala, ekibuga ekikulu mu Namasaka, Lord Mayor Kwago, omwana waffe Kalungu. Tulina akwatizaako Kabaka Damula. Yes. Owekitiibwa mwana waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga akoze omulimu gw'amaanyi okukunga bannamasaka n'abantu bonna mu Buganda okulaba nti baddayo eri ewaffe ku nnono yaffe ey'emmwanyi bagitutumuse kubanga weetuuse mu maaso awo fyu kirabika eri bright ey'emmwanyi abantu baali bagwamu essuubi ku by'emmwanyi. I know. Abasajja baali baleeseewo embeera naye inshallah bijja terera. Farida njagala tutunuulire enteekateeka eno gy'omulimu omutwe bwe ntunuulira future ya project eno eri bright so ffe ebitundu 8 ku buli 100 gye mpitireeyo ku social media, mainstream media ne mu mboozi z'abantu ku bubalaza. Kino kitegeeza nti Farida Nakazibwe kati afuuse mutegesi wa bivulu omukyala asookedde ddala ku ssemazinga wa Africa. Kyobula twasalawo tetukituuma na kivulu kiri ekya bulijjo into a festival ba concert or something. Yes, kuyinza okubanga ku posters zaffe bye tuteeka out there kuliko abayimbi. Yes, those are people we chose deliberately ate bonna talents ze Masaka. So tetugenda kukoma ku olwo birala byonna. We are also going to promote talent. Era ngamba abaana bonna abalina ebitone nga b'e Masaka n'abatali ku gundi bano be twavaayo kuteeka ku posters. Era mbadde mbasanga n'abadde Masaka over the weekend. Na Farida nange njagala okuyimba bakuba n'essimu ezo twateekayo tubagamba tofaayo gwe ku makya jangu wajja kubaawo omuntu abalinze to register you mwe mugenda okusookawo n'abantu abalaba it's creating a platform for them. Tamanyi omwana ayinza okuvaawo ate n'asitukiraawo. So abo abaana oba abayimbi abo ab'amaanyi bonna bitone byewaffe Masaka era betwayagadde bajaguze bannamasaka abantu balage nti banne tetuli batono nga Masaka ejjudde gumidde industry tugisitudde bwe tuti of course yandoza era amanya wagalaba. So si kye kintu kyengenda okuyita ekivulu ate tekitegeeza nti ndi mutegesi wa kivulu. I am doing a cause gye ndowooza mbwe eri national ate nga njagala n'abantu abala mu bitundu ebyabwe gye bavaamu twekolemu omulimu and we go back home. Mukama wabakuwadde akublessinze ne platform kati nga gye nfunye n'abantu ne bakukkiririzaamu ne bakulaga okwagala ate tosusulira platform eyo egenda otuuka okukaddiwa ng'ovudde mu maaso gaabwe nga tebalina kye bagamba nti Farida yakola kino kaboogere nti nasoma ku mawulire oba nakola ku mwase mutya ne byonna bye nakola ku mwase mutya but also I went back home. Kitegeera nti kyenkola ku mwase mutya kiganyula ow'e Masaka ow'e Kampala ow'e Gulu ow'e Somalia ali mu diaspora bonna but at home gye nava because I am very very proud of where I come from. Even if I'm where oba bweru eyo I'll tell you blatantly nti nze ndi mwana w'e Masaka esemba buli. Watandika ddi okukulembeza eŋŋombo nti nva Masaka? Ndudde from nga ndi ku ssomero Taiba is in Kampala nga bakimanyi ndi w'e Masaka.
era nga ne babaze okutukyayira bakadde baffe tatange yalinga ajjanga aleeta ebintu bingi agamba namasaka babakyayire tugenda kulya watermelon bamuleetanga mu bungi baalisomanga ebintu bambi bakadde bange babanga bakyaze ku vidiyo nga muyinza okusoma mikwano gyammwe giba ready to okubasomberako so nze kubadda I am namasaka. I was in Bale for university. I am namasaka wherever I am proudly Masaka. Okay, njagala tutunulire this Greater Masaka Fete. Olwaleero luno tulina regions ez'enjawulo, north, east, na regions ezisigadde ezitolodde mu ggwanga Uganda. Kino kye kisookedde ddala, the first of its kind. Abantu ebweru eyo nga talina kakwate ku Masaka in any way. Are you welcome? Kizibu nnyo okusanga omuntu atalina kakwate ku Masaka. Let me tell you, Masaka is like the heart of central Uganda. It's the heart. So it is very hard. Abantu bonna bava gye bavudde to come to Buganda. And if Masaka is the heart of Buganda, so there is no way you can tell me you trying attachment. Ne what at least you have an attachment to FARIDAH. I watch FARIDAH. Kata kabira kakwate ko ku Masaka. Kakulete wasomerayo wawasaayo olinayo exi oba yakugana teyakuwa opportunity oba yagikuwa ne bane negwawo oli munna Masaka inawe Linda ko tugende mbula ne yaganzaake Masaka ne bamugana is welcome IBRAH ne bobo oyita mu Kampala tone sena buli akwaliza no oyita mu Masaka to go to the east oba oyita mu genda Rwanda oba Tanzania eri ebukoba oli munna Masaka inawe. So tell me, who doesn't have an attachment to Masaka? Tewali. Oba jjajja wazaala mama wowe Masaka. Oli munna Masaka. Nze nteekateeka kuwasa Masaka. IBRAH tonnawasa. Oba omukyala waffe we Masaka. Nteekateeka kuwasa namba 4. Oli Haji kituufu. Mwana tu IBRAH ke Mukasa. Tukwanirize Masaka. Bana Masaka bayina. I know. Baba ngamba. Bafumbi. Baba ngamba munaye bw'aba agambye nti agenda. Efe tugenda. Tusalawo. Kasita agamba nti nze nnobye. Mbune bwokera ku macha ne bwokwata enjube yo tugenda okunoba nga twakwetegekera dda tunoba emyaka 2 naye nga tukyakufumbira abe Masaka munoba emyaka 2 mu advance mabega wegigwerako nga tuli bagumiikiriza nnyo naye bwe tukoowa tuba tukoowa mutalumu totunula mabega so totuzanyisa wadde ne bino nti ate mujje wabeerewo mediation biki peace talks tebibeerawo abamu bambi akwata ekisana akola ki ate tetukyawa nnyo tuvaayo ewuwo ne tuwa banna abala opportunity buddawo banga twagezako kubuli sieno tulina FARIDAH nakazibwe owaye eyo nga tuvuddeyo ebisale baile tubulire ku bisale ennaku zombi tuzitegedde 19 17 ogw'omwenda cricket oval ordinary ticket ya mitwalo 2 VIP mitwalo 10 then a table is 2 million butugende waffe Masaka that is ngabiri munya yes 24 September ordinary ya mtwalo gumu VIP ya mitwalo 5 then table ya kakadde kamu inshallah ayagala okugula table oba okubooking omudalo je ofumbe mulete byokulya mulete byokunywa abantu bagenda kuolo they are going to feast so kuba ku simu 0782 62 25 87 oba noba mba wemuyita abatawani bawe 2 okay oba 0742 48 25 89. Thank you so much. That is it. TV etambula etya? TV etambula. Bakama baffe balwanye even through lockdown. Ebintu ebisinga ebyesibira. Twakola. Bagezaako. Era ne batuwa report at the end of the month. Batulaga mbu twakola ne batuwa ne bonus. So nga nze ajja okukola obukozi atayingira nnyo mu bitabo. Ngamba nti kirabika kitambula. At a personal level, ndoza nange ngezaako. Ogezaako. So far, wetutuukidde okujja okunyumya emboozi eno. Oli mu myaka emeka on TV? Myaka, omanyi TV eno nagitandika nayo. Okuba we yatandika mu 2006. Mwe ba pioneer ba TV, NTV. Bannaswanga nejjo bansiimye. Monitor, Daily Monitor. Nalabye gundi eyo ya nagirabye. Twajaguza wamunga NMG ne bawa the long serving employees ne bampa kuuka bwaguuga nga asa bwagiyita
bwaguuga ekyasize okunsanyisa is bawala bange bwe bakomyewo omu bamuwadde project ya kubekinga kate bwe baali bagenda baleka oven babakola ki twagenza ogenda ogikuma nga tekola ng'esootinze nga ntegeka kugula TV kuuka naye engeri gye ndi bize ngamba oba naagigula disirishuwa mba ndi awo kuuka Allah n'agemula era nga bwazaagemula so NTV okuvira lero yatandika September 2006 mbaddeko ate nga ne WBS gye nasookera nakolayo emyaka nga gigenda kuyingira mu ebiri so NTV I think it's 16 years now gigenda kuwera 16 yeah then bw'ogattako guli ogumu ekitundu okay njagala tutunuulire should we say NTV is more of like abawagizi b'omupiira kino nkiza gye muli should we say NTV is more of like Madrid Barcelona nti kati ezo club nga nti muntu batuuka ku NTV oluvaawo agenda mu retirement omanyi mu maasi sitera nnyo kwagala kukuba nnyo butooki kubanga agamaanyi sigayina mbaako nekyenjagala naye Katonda yasinga okwagala yasinga okumanya ki kye naabeera mu myaka ebiri even tomorrow even after here yasinga okumanya naye nze nga nze nakyegamba I wish from here I don't go to another TV already I have too much loyalty for this station ntadde wanene. That's great. So mbera mpulira saagala givaako to go somewhere else unless nga ngenze now personal yange kati nga IBRAH boyina channel yo nti kokolera kati emirimu gyo but I just wish I keep the loyalty with them and don't go to competition. Njagala tutunulire by longest serving media personalities abamu bino bye bibatuuseeko. One, they end up nga bagenze mu farms ez'enjawulo either to do PR, abamu they end up ku kyeyo, abamu tutunulire bye bibiri. Olowooza lwaki omuntu yalivudde Uganda n'agenda okuba ekyeyo ate nga abadde superstar wano ku radio oba TV? It goes back to planning. What you use your platform for kikulu nnyo kigenda salawo nnyo kyogenda okukola oba kyogenda okubeera when you eventually leave that platform. Yeah. So abamu tujja ne tubeera taken up by space eyo anti bakubira kino n'otagikozesa mukisa kati ffe tufunye omukisa both kino ekiriwo right now nti you can even be hired by companies to do stuff for them because social media kati ekoze tekyaliwo ku bantu abamu abali abakomekereza nga bagenze ku byeyo osanga nabo tebafuna mukisa ogwo kati abamu bagufunye ku mulembe guno nti ng'oggyeko essente z'okozesa wano waliwo abakulengera abandyagadde okukola naawe emirimu egy'enjawulo. That means income yeah. So now you plan for yourself. Kati abali ku mulembe guno challenge kye balina yakulaba nti oli eyaliwo eyansookawo aliwa. Where could it have gone wrong? Nti gyali probably tayagalayo wali abaliyo nga ayagalayo nga ne bwe yali ku platform gye yalina yali asabirira kimu nti I'm going to serve for 3 years neyongereyo. I need a better life, need a environment, I need this kind of community nga it's by choice. Nabawe yagenda nga tebyakola nga abantu bamuwanika nnyo manyi tulina ekizibu ekyo ekyerinnyo okuvuga okusinga what exactly you are. Ekyo nakyo weekirina ogamba bano bandaba mu kitiibwa ekiti ate sikiri yakukibiri. So nasalawo kagenda eri arealizing ze bw'aba azirina. Okay, njagala tutunulire ebiseera ebisinga abantu ebintu okyogeddeko n'enjawulo kirambulule erinnya ne ssente kizibu nnyo ebintu bino okuba nga bimaakinga. Olowooza obuzibu buvaawa? Either someone abeera n'erinnya nga ddene nga waleti ntono, olina abeera ne waleti nga nnene naye nga teryamumanyi. So obuzibu buvaawa? Era omuntu yali kibalansinza atya? Erinnya lisobola okukutolokako n'ogamba ndikwate nga tekikyasoboka nga ne werivudde okutoloka watono nnyo tewasuubira nti kinaavaawo. Buli muntu ayagala, bantu bangi abagala nnyo erinnya lyabwe libeweeyo kubanga kijja n'emikisa mingi naye bwe likutolokako nga opportunities tozifuna oba nga kyofuna kitono tekimensioninga na linnya oddayo n'otuula n'ogamba ddala erinnya we liba livuze ki ekirivuzizza era we kibanga nkitegedde nkikozese ntya
okulaba nti essente zino oba enfuna zireflectinga n'erinnya bwe kiba nga tekisoboka erinnya liyinza okuba nga oba walikola mu bukyamu either way bw'oba walikola mu butuufu chances are wagenda kubaawo abajja naye kiba nga tekituuke ku level abantu gye basuubira gye kiri kijja kubaako ekisituka kale ate naawe it's up to you obutabeera taken up by erinnya eryo kuba kasita feeme eyo oba erinnya eryo nalyo kuyingiramu nayo notandika okuzimba ng'olabanga ddyo kati Uganda n'erinnya ly'okuvuga tekyetaaga kyamaanyi tekyetaaga kyamaanyi kiyinza n'okuba nga kintu kya kisiru kati kirivugisizza n'oyitawo ensi n'ekumanya ensi n'ekumanya naye nga ate tolina kyoli kyamaanyi abantu okuba nti bakumanyi tekitegeeza mbu oli wakabe nnyo so naye bw'ovaayo n'omera amalala ogenda kwewuunya ekiga ekigenda okukuba n'enkoona enywe what are those factors oba fundamentals zogamba nti ze zikuviiriddeko erinnya lyo okuba nga okuze organically ne libeerayo waggulu eyo sijja kulimba nti nkimanyi naye mukwano gwange yali agamba Farida oli wakabi okimanyi bwe nabadde Kenya nga bakumanyi ne mugamba sikimanyi nnyo era nze up to now nkimanyi nti bwe mba wakabi nga bw'ogambye oba abalala bwe baŋŋamba obwakabi bwange buvudde mu the fact nti simanyi nti ndi wakabi so nensigala nga ndi awo ndi normal very very normal ne bwenzire waffe Essembabule I am a very very normal girl who will kneel down and greet elders ne bwe nkusanga jjajja wange ku street awo Kampala Road I'll kneel down and actually ne bwe mbeera mu supermarket until somebody says Farida mba sijjukira nti nkola ku TV mbyerabira so abantu basooka kumpitaayita era ntya nnyo okugenda ebweru eyo mbaayo kuba sirina kyakola it is part of the community that I must survive in naye ntya nnyo abantu okundaga nti bakumanyi bamumanyi abantu abamu bibabuzaabuza naye nsaba ne Mukama nti anyamba nemba nga nsigala akufuule mwetowaze okay naye ekyokuba nti simanyi nti ndi wakabi kinyamba ate abantu abamu kibagamba nti ebyo sibimanyi agamba gwe you don't know Farida olina n'okuba nga okola ebintu byakabi nnyo ne bugaba byakabi bitya era mba nteekateeka kufunira na mwana wano akusitulire engatta akukwatira amasimu nga bw'oba oyogera ku lino ng'eno agiteeka eno bw'ati nze nvuga n'envaano n'engenda e Masaka n'empitamu n'engenda e Essembabule n'enkomawo naye nina mikwano gyange egiŋŋamba Farida kankwe driver tosumagira mbagamba a driver teyeetaagisa kisooka njagala nnyo okwevuga I feel comfortable nga nze ndi in charge of not just the car but even my life kisooka emmotoka ng'ejja oba nnyinza okuyira otulo kuba ennaku zino ntawaana nnyo nkola nnyo nnyinza okuyira otulo and I park at a fuel station nemmenya omutto newaamu eddakiika 2 to get a newummulamu neŋŋenda because I'm in charge driver waba mpita tagenda kuŋŋamba mukama wange mpulira siri bulungi ajja kuvuga because mukama wa mugambye vuga ne bw'aba nga otulo tumuluma abatomezi sigamba nti zoyemba nvuga sisobola okitegeera but I'm in charge I can be in control sagana byakunvuga onvugira kize neegulira emmotoka yange lwaki ogivuga I know omuntu aba ayagala akuvuge ale emmotoka yiyo naye agule yiye avuge yiye kankubire bwe nnaaba maybe nga nkaddiye nga sikyasobola okitegeera nenkyali muwala ayina amaanyi nkulaba I see you mukyala ayina amaanyi so amaanyi nkyagayina waliwo ebintu bye nnina okwekolera ne bye sisobola nteekako kati ng'ewaka sagala kwoza era nze kuva dda sagala nnyo kwoza okuva natandika okukola ku ssente zange lwaki njozanga nina asobola okunjola bakwoleza bwoleza awo nno kale nina byenjoza ne kati ntule ku mugugu bwe guti nkoze ya whole week ntule ku mugugu ngoze engalo zange zirina problem nti bwe nkoza detergents zibabuka nakifunako ku hotel gye nakola immediately after school lumu banteeka mu laundry netugenda netwoza jjukira their towels eza hotel maama ngenda okumalizanga engalo zonna nga zifudde naye nga ate weewuunye nga sikifaako nnyo kiryawo byambabula but anyway okwoza si era ne woobanga you want to take me on as a wife or something kamuna erina ebintu bibiri bye saagala era I facilitate for them ekisooka ngula machine nemanye ejja kuyambako oba omukozi owaka nze musasiro kitegeera kubanga manye ekizibu kyange I don't want to wash so toyoza ekirala kikyotakola sikubwa bw'oba onkooye nkuba oluyi tambula ogende tojja kunsangawo salamu alaikum sikubwa sirinte basembayo ddi okukuba
Obadde sijjukira. Naye nga wali okubiddwako. Omwami. Ayino. Omwami. Ng'onkubira kinakugambirawo. Nalage. Tokubwa toyoza. Omukazi omukulu otandika otya omukuba. Kitegeeza oba tondabawo. Twempadde na kitiibwa kiŋwanidde. Onkuba nga nkoze eki. Farida tokubwangako. Sinze sikubwangako. Wow, that is a good record. Ogamba omwami anti. Ogamba bino ebyo growing up nze bankuba mama wange. Ano ky'omuzadde kitegerekeko oba batukuza. Ngamba ebya boyfriend oba man. Ng'onkuba onkubira kiyenga obusungu obujjeewa. Nawe wennyini otunyanoga naye kaka kino nkikubire kinyabu. Naye ng'ani akuba. Nange nze nkutunuulira bweni ne nga naye nga kyenyo. Abasajja b'ennaku zino akukuba. Ale baafuuse idol. Akukuba waliwo yagezaako actually yayasa essimu yange nagisensebula bwati. Oyo yali tagenda kunkuba. Kabula kata bwe kati. Omanye akawuzi akaba kakwatiridde peesa. Oyo yali agenda kukuba. Bw'ova okwasa essimu sinza abaddako oluyi. Yayasa essimu. Yansaasira busaasize. Bwetinaga bambi kankireke. Yagikwata yasangamu mubaka kiki. Biwanfu. Dalai. Uganda nze nagita. So wamureportinga ku poliisi byaggweerawo yagula mpya yakola ki? Tekoma kweyo enda yajiwamu amazzi. Ago kyoba aganyogoga. Ago gali ganyogoga. Ngendo zuko kwate essimu ate no yali mpya. Yali ayagala kugiyingiramu yasanga ntadde mukulu no fingerprint. Najiwamu amazzi neebaka. Eyo neefa. Omuntu omwoyo oyo yali akuyitiriddeko. Anyway, it was a toxic relationship. So nina neighbor wange omukazi naye essimu yali ya kinkumu n'omusajja nga bonna kinkumu. Omukazi n'akuba bbaawe kalifomu n'ateekako ekigalo bw'ati. Mama Denise yakola ebintu ku muzigo we twabeeranga. N'amukuba kalifomu n'ateekako ekigalo bw'ati n'aggulawo essimu. Poliisi ezo ziraba ebintu bingi na LC. Of course. Yasangamu obubaka nga ono yanobadde emyaka egi. Yes, ati. Ani yanoba? Omukazi. Mama Denise. Yali yanobadda. Yakomawo yanoba bino ebyaffe. Kuno kwemasa okwokusigalawo. Nomano nenga wali yali anoonya kubanga omuntu gw'okooye bw'otyo nti wanoba ne mu bwongo obwo essimu yo njagaza ati. Tomanya. Mama Denise yaggulawo oba Tata Denise? Mama Denise yakuba Tata Denise kalifomu. Nateeka kuno ekigalo kya Tata Denise. Kati anoonya bimutwala. Bwino. Anoonya bwino amutwala. Era yagenda. So okay, Farida nyatuddeko ku TV kati ninyo. Otuuka otya ku WBS. Era wakulira ku WBS we yabeerera wano oba we yabeerera Naggulu? We yabeerera wano. Wano ku Jinja Road. Ndowooza tuzze wano. Okay. Otuuka otya ku WBS? Nasoma ebyokuweereza mu mawulire byonna saayawula. Nasoma TV, nensoma radio, nensoma PR, n'okuwandiika print. Yeah. Bwe mala bwe nti okusoma nafuna omulimu ogwo nga sinaba na kutikkirwa era bantikkira nkola. Wow, that is great. Mukama yanyamba nti tata wange yalina emikwano era ogumu ku mikwano gye gwali mukwano gwa Saagodon wava muno. Mama bw'amukuya namugamba kawalako kamaze okusoma, kawala ka mukwano gwo kaba kawala ke. Kamaze okusoma nti kasomye byaki byamawulire nti kale kankubireko ku mukwano gwange alina TV tulabe. Era essimu gye yazze ewa maama olwo nga namusabye edda maama nze ngenze kola ku hotel nga bwe tulinda ekigirira. Olwo wali ku hoteli ki? Brevard e Masaka. Oh yeah. Hoteli nene nye Masaka. Njimanyi. Mukwano gwe nanyiniyo Hajat Sarah. Mukwano gwa mama wange bombi be ba Hajat Sarah. So namugamba kawala kaino kaagala kukola. Obo kafunye ne wotakasasula ko kaagala kuba bize. Nagamba kajje tulabe. Era nze nakola simanyi abaana nsasula baki. Naye era ebbanga lye namalawo nga abantu abajja boweereza bagamba gwani nobabuulira nagamba wasoma nti nasoma nga nkulaba tolina kubeera wano ng'okola byokola. Agamba I'm going to work sinaba kugraduatinga naye nga nja kufuna bye nasoma. Wasoma ki byamawulire? Yeah, you deserve better and I think you will get better. So mba nkyali awo ngenda kuweza obuweza mwezi. Then omukulu n'agamba mwami Godon yagambye mukaweereza akawala.
so ne tujja ne maama nive Masaka nojje Kampala twasokera mu office ya honorable minister yali atu reference nakuba yesu nagamba bakaleti olondika mbadde kapaka yankola ki ne tugenda ku Spear House ne bampa opportunity oyagala kusoma mawulire mbuye kale tugende mu studio sijjukira na bye nakola no yitawo ne script saga soma bagambe eddoboozi terikola ku TV nyoro kuba nali nvuddewo omukulu nga tosobola kunejjako okitegeera walina recommendation nga nnene ezitowa Minister of Finance Mulamba akusindise wa mukwano gwe aba bantu babeera bemanya abagagga n'abagagga kati nga anamugamba ati Sendaula anamugamba ati ambu akaanako sikawadde so ne bagamba kabeere mu kasoma kagakuŋŋaanye so nentandika okugenda mu field then reporting ate baali batuufu because you have to go through the ranks okula obulungi foundation ebenga wabisoma okulya mu mitendera oleme kubuuka madaala n'obuuka buboosi so for me it was very good bagamba eddoboozi yaite so yakola ku TV naye jangu mu reporting obenga otraininga maybe one day otunalaba nti otusatisfy nze natuli kuteeka ku mpewo but saabiddamu kati ze baŋŋamba nti eddoboozi lyobbiye ebyo nembiva nako saddamu nabirowoozaako saddamu so nenreporting amawulire gaye nga mbyagala okufa nno obuvuyo nabukolakoko riots strikes nazikolakoko nembeerawo omukulu nampa program endala bagiyita on the road oba ogijjukira it was a traffic update yange running a thrice a week lumu nakuba essimu omanyi yali alagira bulagizi kino nkyagala bwenti mazeewo ndowooza emyezi nga mugagga nanyini kintu yali mazeewo emyezi nga 6 nakuba essimu nagamba kawala kange akaava ewa honorable Sendaula kenjagala kakole traffic update ne bagimpa nenjikola ngerwaninga mu Luganda ne mu Luzungu we go film ate nali right batwadde opportunity to film so ogera ne cameraman nemumanya katugenda kola wano so ngogenda olaga abantu ekubo bulino balifudde wanwe wano waliwo ebinnya bekivunanyizibwako do something kubanga ki slowing down traffic nti oba wano jamu abamungi what could be the problem so I dealt a lot with abantu ba traffic police era nalimba manyi ebiseera byabali mu Kampala so and there was a lot of change created because everything we touched nga enkera musanga China impact kyabangana impact abayina ekkubo nga funye nnyo kati ngeyo mu nkere bwayiseeyo bayina ekkubo nga binga amazzi enkuba bwetonya mazzi ganjala abantu ne bastruggling okugenda ku mirimu n'okuvaayo regulo so lumu ne tugenda ng'osanga bambi tractors zizze nga muvuddeyo ne bayiwamu ettaka lumu nsagole nwava muno yali stuck mu traffic kabalagala was also bad awo nga ku Total was it Total Shell? I think it's Shell. Nga wafu na getting stuck na kuba simu manyi yagamba nga bugambi ndi mujjamu temundaba mukoze watch ne baduka FARIDAH oliwa duka omukulu ali stuck nanga kati obali stuck kati nze ngenda kola but you go so twasanga of course avudde nawo nenge jama chali mungi so ne tukola ekire ekyo bajja ne bakola ki ne bayiwa ettaka mu kkubo ne baseeseeteza so kitegeeza program wagikola nebeera ne impact y'amaanyi mu community nnyo era omukulu yajja mu office n'agamba mulaba lwaki nakola TV TV eyina amaanyi ge mutasaana na kutegeera eyina amaanyi mangi nnyo so please bwe mulabanga ebintu ng'ebyo talk about them what is that okay kabadde kamuli mukozese nnyo TV okulaba nti mu creating a impact so ebiseera ebisinga buli kye nakola nga baboda bandaba nga tulina camera ne bagamba FARIDAH kana akapande bakatadde wabi abantu bagenda okuvaayo nga no U-turn bagenda okuvaayo agenda okatuuka nga traffic emulaba n'omulaba nga bamukwata so yogera nabo bakakyuse bakateeka wali where it is easily seen nga n'omuntu ava eri naye wana abatakala bakatuuse kate nga bamukwata so ne tukyogerako there and then ne bakakyusa so that show yatulaga mbu ebintu bingi show wagikolera bbanga ki nagikolera ndowooza omwaka nga gumu so bwe wagivaako wadda ku show naye sebo yali emenya nga okugi-editinga jukira twali tetu-editinga buli muntu ku WBS yakolanga ki if you're a reporter you're a reporter the best you can do is voice your story editor nagitereezaamu awo nogenda ogivoicinga editor omulala wa video ate nagikwatamu kitegeera naye wano kozo ngambe nali
nakwera banga ki nakwera ndozo mwaka nga mulamba bwogivako wazaako nga nina okufuna editor nina okuba ne cameraman nina okufuna ne editor unlike here where I go and do everything for myself so nagikolera eri ebbanga mwaka gumu nvaayo NTV ekola ki eranga ngamba kanyindi. So you crossed to the side. Crossed. Nagenda negamba kangezeeko ndabe because WPS was the TV then nga erabibwa nnyo nenga oluusi mu management yayo teri very systematic. Omukulu ayinza okusalawo n'agamba now this kitegeera now this and everybody at the station nagenda mu panic oh no. So unlike here where the system is very clear on mitendera buli omu amanya watandikira ne wakoma kati bwenteekamu okusaba nga NTBZ kama naba mulungi ne bampita nali nsabye ku editing ne reporting kati noza boy banda bam potential eyokusoma mawulire era ne bangamba tujja kukubira bwe bankubira okumpa ebbaluwa twazijja ne wano ku hotel nebanga ngero kusomako anchoring ngamba bano bategedde ekiroboozi kyange bulungi nnyo kubanga bangamba amasomeremu awo just before the interview panel nensoma nanga kale tujja kuyita both Luganda n'Oluzungu so bwe twamaliriza ne bampita ne bampa anchoring ne batugamba mugenda tandika okukola bwemu ku nnaku z'omwezi west ne tujja ne tugenda through vigorous training for 3 good months. Olwaba batendeka baani basajja bazungu bavudde South Africa bavudde mu BBC bavudde gwe mutindo nga ffenna tukeera ku makya ne mukola ng'ogamba tugenda kumpewo naye nga studio bali mugisetinga up wansi wali babatendekera bbanga ki batendekera emyezi wajinda beejo olwo nga babawaayo ku kasente okuva lwe bakuwa ebbaluwa n'oba wa akaunti yo nga batusasula batuliisa batusasula so NTV togiyita ey'okusaaga ffenna nze mbiraba nange wano nali naakajjayo naye bakuwa essente olumu ne zikulemerera zikulemerera IBRAH ojompeeko kadi n'ebyo gikozesa tuli ku extra digest mugoba nsonga tulina FARIDAH nakazibwe baatutendeka abaami abo fe baatugamba bino betwalowoozanga reporter simanya anchor simanya editor ffenna baatuyita ekintu eki visionaires ye title gye babawa visionaires you will go hold that camera do the reporting funa details zewetaaga go back script it editor abaawa akuyambeko to panobate it just kutereezaamu go to the sound booth voice it sit on the computer nga buli muntu alina computer ye MacBook buli omu ng'alina iMac ye ng'etuddeawo gituddeko n'okola video mukama editor wo n'omuyita nagamba kano tuterezeemu erimu akosanga computer ki sizijjuke baziyita wagenda okujja eno ng'osobola okukyanga Mac eyo buli kimu bakisomesa all the software was brought buli kimu ne bakitusomesa ng'otula one on one n'omuzungu avudde South Africa nakugamba kano bakakola bwe bati kano bwe bati I can do everything in the editing process. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga nzijukiza abantu abali mu kutulaba akadde kano nti ngenda kuzomezi 17 tuli mu cricket oval Greater Masaka fete ate nga 24 tuolekere e Masaka mu recreation so nko olaba na Uganda mwena within program eno gyekoma mujje nga 17 tusokera ku cricket oval ate nga 24 September still tukirire e Masaka zidde okunywa mujje for example abali mu diaspora nga mwina attachment ku Masaka muli baddembo kuba ku simu ne mugulira abantu bewa mu table no bagamba nze abantu bekyana mukaka ewaffe jenva mbagulire table tujja batuuza bulungi nnyo abakulembeze b'ebitundu kino kintu kyaffe twekwatizeeko mugulire abantu bamwe tables ate namujjemuwesa mukole ekitiibwa. Okay, on top of that nyongera okutegeeza nti Gande hardware store bano baleese ebizimbisibwa ebyakabi nga bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga bigenda ne weather zonna of course so banoonyeeko ku namba z'essimu ezo oba ogendeko entinda wano ku Reed Complex shop number N19 banoonyeeko muwayemuko ojja kusanga waawo abaami n'abakyala bakwanirize gwagula ekimu tukwaniriza naawe agula mu bungi tukwaniriza jangu tulabe ng'ekintu kitambula bulungi ate nga Eurost Coffee Academy etendeka abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi okubeera babarista abatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna najja nankumbi wano ojja okubasanga okulira na church aba Advent oba
wali ebuwalabu ojja basanga Dubai ojja basanga mu Abu Dhabi ku Alwada Mall. Farida, njagala tutunuulire issue ya TV. Osoma mawulire NTV akawungezi eddoboozi lyo omuntu ne bwaliwulirirawo amanya nti yofa. Njagala tutunuulire eddoboozi lyo, should we say nti ye female identity ya NTV akawungezi? I don't know. Simanyi oba lyedyo, but of course omuntu oba okola ekintu for a long time they begin to associate with it, and I am proudly a product of NTV akawungezi. Ensi yonna kwemanyidde. Should we say nti eddoboozi lyo ya district y'abakyala mwe balina okusomera ku NTV amawulire? Nedda, buli muntu alina okusomera mu ddoboozi lye. Nkiwulira abantu baŋŋamba waliwo Haji Adnan amanyi. Abeera buli wansanga nga wasaddeyo sunna lwaki Haji. Omanyi ki kati buli muwala ali ku TV oba ali ku mawulire ayagala kusoma nga ggwe. Nze manyi obbawulira ne nvaayo kompulire ngenda okulaba nga si yeye. Baŋŋamba ate Farida yazze n'asoma amawulire ku eno station ngenda ofuluma nga si yeye. So weebaze nnyo Mukama. Nfuna abakiŋŋamba naye buli muntu ekikuyisaawo naye buli muntu yandibadde na identity ye kati nga bweno bwe yajjanga ye yange ndowooza buli muntu yandibadde n'ekityo. NTV ngena recruitinga omukyala anaasoma amawulire ku NTV akawungezi. Are you part of the panel that helps them scout these people? Abazze so far, no. I haven't. It's done by the HR department. Then ate bwe bafuna when it's time for screening, screen testing. Yeah. Babatwala ne babuteeka ku record negenda panel yakoze ku ebyo. Yo nesalawo. I haven't been a part of any of the people that have come on board. Olina wabayambamu okubako akafuufufuufu okubateemaatema okubapano beating. Eventually wajja n'atuuka waliwo n'abaneebuuzaako ko Farida nkoze ntya n'akuweerezako awo nga balanze n'akuweerezako buclip bwe bwenti bwensoma naye ng'omwiri ayagala kusoundinga nga Frank Walosembi ate nga mukyala n'abavubuka ng'alina gw'ayagala okusoundinga abaneebuuzaako naddala ku last recruitment baali baleeta annual baali balenzi. Nengo mulaba mbe agasoundinga nga Frank nomugamba kati kyobokola kati gwe somanga gwe biyu ompereze ompereze sagala obeere mu kifo kyoli gogenda okuddamu. Yes, you're just going to sit in ogenda ekifo kya kaze yet we are not looking for a Frank Walosembi. He is very good. Nawe jangu ate obeerewo ekyenjawulo ku account kyo addinga on. Yeah. So sibadde nnyo bajja bwe bayingira munda kati awo nga mulyoka muyambagana nti kino process n'omulaga nti kati saa bwe ziti olina okuba kino ng'okimaze because last few minutes esigalawo zibeera za dduka so singa kumuyamba nnyo ku gundi then bwe mugendako mu studio n'omulaga be comfortable. The best thing is for you to be comfortable. Confidence comes with time because muntu yena ina nawe you are very good when you came from wherever you came from naye okumanyira environment eyo gy'olimu just be comfortable. Tutunulire the NTV akawungezi bulletin badiginga story ne ba answeringa ebibuuzo bye wali ebuuziza ng'otudde mu ddiro lyo oli mu restaurant oli mu hotel oba oli ku simu yo mu traffic jam ku online. Magic yaliwa nti tosobola kulaba story ya NTV akawungezi n'oyo yakuddamu kugiraba walala. Chimanyi n'okutroubling the other bulletins Engereza because bulletin babeera bakizeemu kati eri nga lulimi lwe lugenda okukyuka ng'omuntu yeebuuza okay kyetaagisa nze okuddamu okulaba ekirala. That is why this bulletin ndowooza oba omukisa gwajja nti yeesookawo ey'oluzungu osanga ey'oluzungu singa ye yasooka naffe tebanditulabye abakawungezi naye twakutendekebwa nga bwenkubuulidde. We know the why, when, the basics mu lulimi mu mawulire kasita ozimanya n'otaziteeka mu mawulire ate gwoba ofeirinze gwe mwennyini ekitongole ekyokolera n'eggwanga. So bwe tuba nti twafuna okutendekebwa otwo ne tukwongeza ku tetwajja mu ssomero eryatusomesa ebyamawulire byeki bwe tuba tetubitadde omwo tuba tweryaza amaanyi zaffe. So twafuna omukisa nti abantu abasookawo maybe nabo baali bakola bulungi. But I think we have a touch that we came with. Abantu abamu gye boogerako oluusi naye nze nga
oba tetwagi intending as such naddala when it comes to NTV akawungezi nti twafunanga abantu abasoma amawulire nga balinga abagayimba oba abagatontoma omuntu abaawo nawuliranga music abuzeemu ekidongo kati ffe ne tujja ne tunyumya mboozi omuntu waba akunyumiza nga bwe tuli mu kwenyumiza ano IBRAH kizibu nnyo for you to walk away mpozi ng'emboozi ebowa nnyo osigalawo paka emboozi n'egwa amakerenda nga toseguse kati ogamba ono nga nnyumiza emboozi ekyandibadde ekizibu nnyo nti ate gundi n'agisengeka okusengeka ey'okunyumya obunyumya oba olina kutuula n'owuliriza which is your best mulinga ababa bayingidde mu ndagaano ey'okunyumya tusebo tovaawo wano nga sinamaliriza mboozi yange naawe mwenyenyini abakikolobwa olina engeri gy'onyumirwa so eventually twesanga ng'abantu tubaagazza amawulire ate tutakoma kubaagaza amawulire tubaagazza n'olulimi Oluganda. Okay, njagala tutunulire what is your best story so far for the years till wano tukusangidde esobola okuba best esobola okuba nga yannaku story ekijyoga nti mu butuufu nagisoma naye nange nava ku mpewo ng'emenya omutima tusooke naye yakumenya omutima guli ekyeri akumenya omutima naawe ng'oliyingidde muli n'ogamba nti mu butuufu kinene nnyo gino emyaka gyonna eggulire nkyagajjukira obungi bwawe okoze mangi yes emboozi zibadde mpitirivu naye bwe nzijukire n'esembyeyo it was last week nze nasomye ey'omusajja Odera was it Odera erinnya ndooza ndyerabire naye yawasa muwala munne n'amulwalako jagenze na viral gyo ku social media n'alwala family nesooka nemuganda naye oyo omuwala omwagaza ki yalina heart problem ne escalatinga n'asanyalala n'aziba amaaso kugamba ali awo alinga eyagongobala everything is done for her naye omwami stuck to this woman omwana abali namufuna mulamu I am not living ate n'ebirayiro nabikuba okubeerawo naye mu bulungi ne mubi bazadde abaana abo in the state they are in so abantu ng'abo tukyabasangawa you look at this lady she had a whole future ahead of her naye awaali she's confined in a place naye bamutunulako butunzi there is not much she can do for her kids omwami ali awo ate ng'akulaga mutalina gy'alaga it was a sad story yet inspiring yeah ninge emboozi nyingi jazijukira ndoza nga tumaze nawantu tutunulire moment eri gye musoma ebirowoozo byaffe ababeera bagoberera amawulire ogenda wali ku bwaguuga screen n'osoma comment emu waliwo ebiseera ebimu omuntu n'ateekayo comment n'ogamba abadde ku ki weebale nnyo bazisunsula abali ku social media desk bamanyi okuzisunsulamu kubanga ziba mpitirivu ate wali twetagawo ntono because of time so bazisunsulamuko ne bakuwa naye waliwo bali aboolulango bambi nga baagala nnyo okuteesa era buli kaseera ogenda okulaba erinnya lye lize oluusi naawe n'ogamba bwe siimusomere era amaanyi oba ganaggwamu naye ndowooza n'abalala bamanyi nti waliwo abaawamba akanyomero kano nabo oluusi ne bakola ki ne bakita naye ng'okuseera esinga ffe kigenda okutuuka eri aba social media desk baba balonda waliwo biseera ezimu lwe ziyitamu oli n'aleeta ekintu nga tekikwatagana mulama gwe mukikola mutya n'agamba ffe temututawaanya twakoowadda ndowooza kaba kayiseemu sayidi eri ne bagamba naye nga ate naye yeba endowooza ye kuba ffe tutunulira ndowooza za buli omu gwe kino okirowoozaako ki kwegamba n'omanya nti waliyo abantu abagoberera n'ateesa ku lw'obulungi bwaki n'obawo n'oli nga ye bambi bwati bwategeeza so mukama bwakuvaamu naawe oluusi oba weerabisizza nekukuyambako naffe tutunulire enkozesa ya social media one wali olabikiddeko mu mbeera y'okuba nti wakozesa social media mu ngeri y'abantu gye bataakutegeera ne baga nti Farida oba agikozesezza bubi omanyi gweosobola okuba ng'otegeeza kirala ne bagamba avodde oba atyobodde let us look at that scenario on Twitter watweetinga n'oyogera ku bakulembeze baffe mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda. Bakulembeze ku mukulembeze. Speaker, former speaker. Before I even go into that, I'll continue to apologize to
Speaker Kadaga, former Speaker, Honorable Rebecca Kadaga. Oba mulundi gwa kumeka, I don't know. Ndoza ne Lwendi Musanga. Okuva ko tonna musisinkana. Samusinkana, nenga opportunity yaliwo. Bakama bange ne batumayo omuntu omulala. So that thing happened, nali never say. Waliwo omwana, because it was a period nga eri political. It was a political season. Kati nga abantu babeera busy ku Twitter zaabwe. That is when everyone is reading Twitter. Kati is still very active on Twitter. Nanga ne FARIDAH, this is a platform that is big. Ndoza naino abantu b'emitwalo ena. Nanga nemuganze kankubuulire. Siri nnyo by the way muntu wa social media. Mbeera njagala gendayo kan Twitter is dynamics of Twitter size ezimu za Facebook. Of course byanjawulo. Completely. Twitter you have to be extremely active and following everything. Kati zengire empanyo obuzibu. Mmanyi kwesulirayo ku Facebook nengera nengerayo lwaggulo oba n'obutagendayo until tomorrow nga ngenda sula yakalala. So nangamba this is a big platform ina potential y'amaanyi. Nemugamba mpozi nga nfunye omwana akola ki? Ayinza okugirunninga. So nempa omwana oyo namugamba nga mulaba gundi naye yali active. Naye sagala kwasa sitani. Usually I want to take responsibility of mistakes that we do. Kati ze namugamba kyobomanya nti I am a brand, I'm a face of a TV and a serious TV. So be mindful of what you post. Ate nange ebiseera ebisingana ddala woba olabanga nawe nakitegeera bulungi kyogenda nebuuzaako. Kimpereze ku WhatsApp. I can give you a go ahead or not. Nali nervous. Ngendo zuukuka ngesimu yange eriko calls nyingi ngeriko ne WhatsApp nyingi. Ngendo okukeberanga mukama wange immediate supervisor wange Josephine nga naye ankubire ngamba Josephine angamba ki nenguzigulako WhatsApp emu ngenda okulaba nga moto yes nga nabamba mpeza screenshot nagamba mukama Katonda nasooka kudduka nga sina nakubira mwana nasooka kudduka kazini wange nno nasooka kudduka ku Twitter nentekako I am sorry nenga naye yataddeko I am sorry satula kubanga I couldn't delete it because yali against the viral. Abantu batekinze the screenshots. Nga even deleting it ate nakyo kizibu kirala. So nejireka I first said I'm sorry on Twitter. Nenkomawo nenkwira mukama wange. Emugamba wanje nyabu. Nangamba I know what is there is not by you but it's going to affect you. Whoever did it, get rid of them. Take charge of your account, your handle. Tomanya. Twitter is very tricky bichi. Nengamba I am sorry. So nembera kuogwa akawongezi konna. Nenkumacha nengamba I am sorry. So mandiao tebyakoma nao omukulu ya ne basamoninga ne bakama bange bakama bange ne befunamu ne bekolamu ne basalawo agendayo agendayo ne boogera kwa nali mubolide what exactly happened nayogera nakoma nagamba we are going to do another formal apology. So twasinkana somewhere, we even drafted the apology together nayo ninjiteekayo. But kyantulamu, I couldn't come out at that time to say it is on me because I love, like I told you, to take responsibility of my mistakes. I did a mistake. Ate omwana saamukubira after about 2 days. Nenga naye atya okunkubira nozagamba nfudde ono olaba tanyega. Alaba nteekayo I'm sorry. So after like 2 days, nemukuya nemugamba what were you thinking? Nagamba nze nali ndowooza kiri okay. Nemugamba okay how? Have you sat down to read what you wrote? Have you sat nze nange nakisoma olutuko ne lumera nengamba how am I going to get out of this? Era nagamba kansirike I can't even go tweet there it wasn't me no. Terejja bitegeera. Era we nabala okwogera naye nagamba naye I'm sorry. Nemugamba kati salamu alaikum but you've been very aggressive but it was unnecessary some of it. Thank you. Yali abazeko ndozanga 2 weeks. Nomuta. Nemujja kole I took back my handle. Netandika kola birala nga mpuja ne politics saagala muwulira mulemerako nnyo. Tuli ku mugoba nsonga. Of course abasinga bagiyita CNN ya Africa eya version y'Oluganda. Tukyebaliza abulayimu. Nze ndabye abantu abewana IBRAH. No. But waliwo enkutunuulira oyina how you introduce your show on Thursday. Now tulira bweti ngamba mukama I wish you could give me this much obeba confidence obachi. No but ebintu byenjogera by the abatulaba ku buli byenjogera 99% biba bituufu. Ekimu nnyongera mu bwongezi that 1%. Kati kwa statement esembe ekyo kyoyongeddemu.
ya CNN ya ekyo kibadde 100%. This is a CNN of Africa ya version y'Oluganda because CNN tayina TV ya Luganda ina Swahili ina English ina French na biki so this is the version of Luganda. Reba banoonya Luganda version bagifuna dda mugoba nsonga yeno bagifuna dda nga tugira bali ku CNN Inside Africa yeno extra digest mugoba nsonga. So Farida, thank you so much. Njagala tutunulire kyakulemesa okusinkana former speaker, right honorable speaker, okuba nti mwogera omwetondere bwe yali asamoninga basamoninga bakama bange kuba nze ndowooza yalowooza bayinza kuba bamugamba nti oba she's done this because of this or there is a manye engeri gye beekubakuba eyo buli muntu agamba there is a mafia or something. Somebody could have told her nti waliwo somebody behind me ayagadde omukuba, but it was absolutely nothing like that. Absolutely nothing. Kubeera ne yagendayo on behalf of the station or the company yagamba there was that fear, but bagezako okumunyonyola this was a handle that went into wrong hands oba yalowooza nti ali ku handle ye wawandiikira ebyo teyamanya repercussion yakyo, but bwe tumugezezaako mu interrogating there is nothing more than that. So netukola formal apology netugiteekayo. So eventually after time nga bikakanye I had to go delete the tweet nenga bomanyi nti abaana bibeerayo mu gallery zaabwe. So when this other thing came one way yalinga ayagala another term era ne babizza nga bobimanyi kati nga buli wembiraba I feel really bad nenga ate sikyakinako nnyo control. But once again I do apologize to Honorable Kadaga. Besides that tweet eriyo endala eyaleetako obuzibu? Waliwo tweet endala yali ya Bobi Wine naye ate eyo they just didn't understand what exactly it meant. It was something like I think there is no doubt that there is need for change. Actually the issue shouldn't be about whether we need change or not, but how to get the change. Naye kati bo akagambo change bayina engeri gye bakamiskinganga when I took on the campaign ya peace, if you remember during campaign. Yeah. Is how did it flow? Something to do with peace. It was a Netherlands campaign, an organization from Netherlands, democracy. Nga baagala tukuume emirembe mu kulonda, but every time I put that hashtag nga kibayisa bubi. So nengamba who on earth doesn't like peace? It was just a bad season. And you had to be extremely careful about what you say. Some of them sibe bali awo nti bategeera nnyo, I'm sorry to say, let me do it in words. So baagala okubuukira everything, but that was absolutely nothing. The other tweet that got me into trouble, that the third one made me go viral, yali ate yonze nagyekolera ddala, yali about a call I got from someone. Yakuba essimu n'agamba nkubira nenkola ki nasooka nengamba nali nva kumpewo nkoye nina nange ebistress byange nesimukubira immediate yagamba njagala kwogera naawe nkubira ng'omumanyi. So najjako nali simumanyi. So nemukubira nangamba ndindako ngenda kukubira bwe maana mpeza message call me nenga kano nalabika ali muzannyo. So nengamba ne Katonda atugamba etuba twagala yasinga okugaba yayina buli kimu kyagaba atugamba ask me nja kukibawa. Yeah, make an effort mu bufunze. Make an effort to ask me if you want my help. If I need your help, IBRAH, sijja kulinda gwe otekemu your effort to help me. Njagamba nti how much is airtime? Waliwo abantu abalina ebyo bye bayita bundles. Nti toyinza kubulwa za wiki ez'omwezi mwaka. Make an effort otekeko airtime okuba ogambe Farida kino tojja kungamba mbu nkubira gw'onoonya ate era nkunoonye. So I think I phrased it in a way nali mpape Twitter limitinga ku good, but muwendo gw'ebigambo nakiphrasing in a way nti abantu abamu bakimisinterpreting. But anyway later on bwe nagiteekayo eyo tweet nali ngenda kwebaka ne maana nkubira n'omwana nga kinnumiriza nengamba naye why nyinza okuba sikubidde muntu ono naye nga oba ali mu kintu ekiyinza n'okutuusa obulabe ku bulamu bwe. So ne mukubira omanyi kye yali aŋŋamba ndi waffe Bushenyi naye nkooyeeyo njagala kujja Kampala mpereza transport.
takumanyi tamanyi simumanyi naye ndowooza ndaba ku TV nalowooza ba Farida asobola okunyamba wano. So nze siyinza kwesanga mu mbeera bwetyo nenkubira ne bwaba anko wange ne mugamba nti mpeereza kati negamba muli kati bwajja e Kampala atuukirewa era ajje kukola ki? Amanyi ekiyinza omutuukako ng'atuuse e Kampala nti olina nawe wotandikira, you don't have a place to stay. That's how people end up on the streets. So namugamba bw'onajja otuukirawa nti simanyi nja kweyiiya. So anyway namugamba sigenda kuweereza, I think soka osettlinga eyo oba okola ki oba otunda ttooke oba ki, but if toyina wogenda kutandikira mu kibuga then there is no point for you to come because ng'olina ow'Oluganda gy'ogenda otuukira. Nagamba siina naye nga nange mu kyalo nkooye eyo. So anyway I didn't help her. So kumakya ngenda okukeera nga kibale waliwo neyateekako message tugenda okukuba as in cyberbullying somewhere in Namanve nengenda bwe nava ku mpewo nengenda for that event kati oluvannyuma nnyo nenkola ki nengendayo ku Twitter nga ndaba I am trending nengamba maybe I phrased it badly or wrongly naye saagala nnyo kunyonyola. I didn't go back to it nembaleka ne ba training paka we byaggwa, but deep inside I knew what I meant.